twekuumiddeko ku program Sabuka amanya n'eddoboozi Joe Mackenzie nga bwe nkunyonnyodde nga tuli eri n'okugamba tugenda kuba tubuuzako ku bantu b'ennankulabe tugenda kuba tubabuuza ku mulamwa Mama Fina yandyesaanye kweyisa atya mu bantu ku kitiibwa kyalina yandisaanye kweyisa atya era nga tusanze wano ku bantu aba taxi twagala kumanya ye bakyogerako batya mama gyebaleko nyawo amanyago okola mulimu ki wano ofumba emmere yo ndoozeewomanyi oli osangibwawo soka otugulye amanyi enjala ennuma bwenva wano nyiza okujja eyo n'endyako kamere totya kano katale nno kasitoma mupya kati osangibwawo kati tuyisa n'omulama munnange nga twagala kumanya mamafina wawuliddeko ku buvidiyozi obutambula wamuwuliddeko kati nno mamafina waliwo ebyeyitiŋŋanye yayiwa akavubuka akayita pengpeng alina ebintu byeyakoze nga omanyi muntu mukulu wa kitiibwa naye nga abantu tebisaana naye gwolowooza yandiyisizza atya nga ku kitiibwa kyalina yandisaanye okubeera n'ako akavubuka ne bateeka ku social media ebintu ebitasaana nga bazina omuvubuka tali mu ssaati gwolowooza yandisaanye kweyisa atya mu ngeri ki kubanga abantu abakulu babeerawo naye nga ku kitiibwa abantu abamu beeyisa mu ngeri badde baba bakulu naye beeyisa mu ngeri nti golooza yandigyeyisizza atya tweyanisa nnyo bannaye tukyatambulira ddala kiki nga webase kusiyali nkiki okoye esaawa zino naawe amanya n'eddoboozi magoba Ronald tubanya tambula n'emulamwa gwaffe twagala kumanya Mama Fina ku kitiibwa kyalina yandiyisizza atya Mama Fina yalina ekitiibwa ekintu akirina naye ng'omuntu yanoonya life gyanoonya naye yeyagaleko n'abantu banne alooga oteguba musango byawo kati Mama Fina tosobola nemubeera ku pate noga Mama Fina jangu tuziremu sukwizi oba Mama Fina tasobola agenda ku biiki neyeyambula naye naawoga n'abeera nga bali basanzewo ku biiki naye naateekamu akantu nayingira mu mazzi kati olwokuba Mama Fina alina ekitiibwa alina ssente talina bikola kyenjagayo ekintu ekyo kitubuulire naye muntu anoonya ssanyu oba okiraba nga bw'anaaba naye ku mbaga oli najja n'amukwata ati owulira anaabigaana okiraba naye anoonya life ssanyu okiraba tukyatambulira ddala wano mu bantu b'ennankulabe bagala kumanya bakiteesaako ki gyebaleko oli marilaxi ndi wano oli kumirimu era bwenkula njagala mbeere nga gwe aitonako kyali muto amannya gosewo kasasa mayi olowooza kiyandisaanye okubeera n'oyo muvubuka mu engeri eyo teyalisaaniddeko ddala ekitiibwa kyalina nga Mama Fina tetumuwa kuba muntu wamakulu nnyo naate okumulaba nga ali mukatinga n'omuvubuka ngeri bwetu simanyi kati kyesi kyeneebuuza eri famire yo babba lyabalowooza ki nkoziko nga talina musajja najust yaye bwate bwe yeeyisa n'abavubuka bwayinza okuba sirekwi ayinza okuba sirekwi nakati munaani kintu kyeyakoze kiba kiswaza kumulaba nga ate omuntu omukulu abuulirira abantu ng'ate yali kweri kale tweyanza mukwano nsanye okuyisa bwatyo nga bwe yeyisiza mu kuvidiyo ng'akutte omuvubuka yenna alina engeri gyamukuttemu engeri ekyategeerekeka omuntu ow'ekitiibwa nga ye bablad gyebaleko ssebo emmere
Okimanyi tulina mulama gwawuliddeko wa mama Fiina ng'alina ekempere wawuliddeko ku social media mukazi wange kyakulabira kibebikiya abantu awamu kiba tekiwa bulungi tweyanza nnyo ssebo tatambulira ddala tukyatambulira ddala bano ne makanika omanyi bano badokita bamakanika gye balekoseo amanya go taata kati tata twagala kwebuuza mama Fiina golooza yandyeyisizza atya mama Fiina n'omusawo wetina oyo yennyini oyo sita bulungi mu bantu kubanga takuwulirira bimwogerwako nti mubirungi nnyo tosaana kuba nti kale ssebo tweyanza nnyo mukwano sigala ng'okuba ebiso manyi oli musawo ddala ddala tukyatambulira ddala nno bambi tukyatambulira ddala era nga nebaza abantu b'ennankulaabya kubanga tukolaganye nabo nyawo gibaleko amannya go okola mulimu ki wano ennankulaabya Nfumba caayi, breakfast, abakyala ennaku zino nga muvuddeyo ne mukola tulina okukola tulabirira abaana baffe. ekyo kituufu okimanyi ti abasajja ennaku zino balekeredde nnyo abakazi Era ffe bamama ffe bataata. bannange naye nina omulama gwe ntambudde nagwo mukwano njagala ompabulemu mama Fiina engeri yeyisizzaamu ku busocial media bwe twalabye nga alina engeri gyakwasaganya ne pengpeng bazina ebintu ebitali birungi ku kitiibwa kyalina golowooza yandeyisizza bwatyo ku kitiibwa kyalina mama olowooza yandeyisizza atya Kati nze mama Fiina sina kyonna nenna kyemumanyi nze ndamulyo nnyo wano mu kitundu. kale mukwano babale kwogeramuko naffe Kale nnyo kamera erizikwata nno tukyatambulira ddala nga bwolabe bantu bangi baboogera omulamwa gwaffe baguteesaako sibwegyebali amannya go Muhindo Godwin muhino godwi nategeddeko ku bya mama Fiina babitegeddeko togala kumanyi mama Fiina ekitiibwa kyalina yandibadde yeyisa bwati n'ateyisa nga empisa ennungi batya neyisa atya ku kitiibwa kye kyalina naye nze Yogera mu lulimi lwo. Uganda nsikigera bulungi naye nga ng'ogamba yandeyisizza atya alina ebiseera twatuuka kale mukwano naye nkomawo okujugula capati eyo yetaagira ddala kale tusaanye okweyisa bwatyo tutambulira ddala tutuusa na mu kataale ka Ssaabasajja n'abantu abamu batudduka naye tetulina kyakikolera ako wano Obwakabaka bwa Buganda. muliva mu Bwakabaka bwa Buganda Oli ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. wamma kyefa akatale bakayita akasaabasajja Kabaka wa Buganda. nanne nina n'omulama gwe ntambudde nagwo njagala kumanya mama Fiina ku byayitinganye ku social media yandisaanye kweyisa atya Mama Fiina bye bagambye nti nno musiraamu ate yanywedde ku twenge. Ekyo Mama Fiina alaga ekifaananyi eky'Abannayuganda bonna nga bwe tufaanana. Olwaleero tweyisa bwe tuti ate awala ne tweyisa bwe tuti. Abalala ojja kubawulira nti ateekeddwa kubeera na mukyalo omu ojja kuwulira ng'alina babiri. Kati Mama Fiina alaze ekifaananyi ky'Abannayuganda kye tuli. Nange oyinza okugamba Ssaalongo olina okubeera n'omukyalo omu naye bonna onsanga mu katale ojja kusanga nga ninaye ate abalala n'abalala. Alaze ekifaananyi ky'Abannayuganda nga bwe tufaanana. kale sebo amanya Nze Kyambadde Augustine. tweyanza
tweyanza mukwano webale kwogera muko naffe. Amanyago wakola mulimu ki kiribala omudala go twagala kumanya amafina yanjaisizaata ku kitiibwa kyayina. Mama Fina waliwo vidiyo bwayisiŋŋanye ku social media nga ayina gyakwasaganyiza akabuuka akajja penpenga Brazo bado gamba ati Alan, baby. kirungi oba kyabulanzi Mama Fina okweyisa bwati. Ogamba ati Kale tweyanza mukwano webale pakasa ennaku zino abantu abakyala bavuddeyo bagamba tetukyali bakutula waka tulekera baana nga tetulina kyakubaliisa ne bava ne bakola naye gwe nkwebaza okukola mukyala gwe mbadde nina omulamo gwe ntambudde nago Mama Fina olowooza yandyayisizza atya? Mama Fina aliwo obuvidiyo bwayitinganye ng'alina omuvubuka muyita Pengpeng, muvubuka muto wa malasita ng'alina ngeri gyamukuttemu bazina we boogera naye nga twagala kumanya ku kiibwa kyalina yandiyayisizza bw'atyo. aba alina kitiibwa ki? Mama Fina ye musawo Omuganda era akulira abasawo Abaganda mu Uganda. Naye alina omusaayi. Maama nnyabo olwokuba ye musawo Omuganda ye tabeera kucakala alina kucakala. Kale tweyanza nnyo mukwano. Eyinza okuba yabadde mu biseera eby'eddembe n'agamba nti kacakalemu. Kale mukwano tweyanzizza tukyatambulira ddala twagala kumanya abantu bo bakiteesaako ki. Mama baleko ssebo kale njabo naye gyebaleko amannya go ssebo twagaba oggwana nze Jo Mackenzie mpiira ddala ku LMTV ate agago kati nange nze suudi nkolera mu katale nankola byentunda bato gwolina amatooka aganyirira ogajjawa simanyi gansanga wano gakusanga wano kati opima otya? ena 1000 Sebo twagala tulina bye twebuuzaako ku mulamwa gwaffe twagala kumanya Mama Fina yandyeyisizza bw'atyo ku buvidiyozi obutambudde nga alina engeri gyekwasaganye bazina ne Pengpeng olowooza yandyeyisizza bw'atyo nga ku kitiibwa kyalina. yesse muntu talina bulamu oyo asoose yabadde bwereere Nedda sebo kati kivu ki kyeyakoze yasse muntu nedda kati mumuvunaana ki atasse muntu n'abasawo muntu temubanoonyereza kumunoonyeza ku Mama Fina yabadde mu bulamu bw'obwensi sente zabadde ze teyazeewoze mulinde abamubanja banajja ne bamubanja nti Mama Fina akutte sente zaffe nozoononera mu bbaala bwe baba bamuvunaana naye nga ye naye nali muntu alina obulamu bw'ensi bamubanja alina amabanja yasoose okikola kati mufune bannaye mubadde tukyali wano twagala kumanya abantu bano bakiteesaako ki bakyogerako ki osangidde wano kibaleko mukulaali Nyabo nawe gyebaleko amanya manya nze gwagujofule webale kukola kati kilo eba yameka kilo yagumu kitundu kiki ekyo kisooka eno kikyo nkoko nkoko nga yakula bulala nene bunene nene bunene kale twagala kumanya Mama Fina alina ebintu ebyagenze ku social media nga buvideos ng'alina omuvubuka muyise Pengpeng ng'abalina bazina we banyumya mami naye nga twagala kumanya ku kitiibwa Mama Fina kyalina ku linnya Mama Fina lyalina ne ku ssente Mama Fina z'alina yandyayisizza atya? Mama Fina mukazanye kubanga omumanyi naye buli mwaka alina okutuusa omusajja tugambe sikipya nnyo n'eryeggwanga muba mugirabanga ekyaku sikipya kale mukwano tweyanza kale nyabo
njagala nawe atanaba kugamba munange osuma bingi nnyo mbadde nkoze netivu nene nnyo era nga omuntu akutali abadde ku kamera yabadde Hannington ate ye producer wange ye King Smith naye nga tuweerabira tubeera n'ebiramu egy'enjawulo tubeera tutambula mu bitundu eby'enjawulo tuweerabira nkwagala nnyo wewe nanjagala nawe atanjagala nze nkwagala kubanga nze kyenina okukola aya nedoboozi Joe Mackenzie